abagoberezi ba Kristo mu nsi yonna batandise okuttibwa. Mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo 7 be bakaggyibwako emitwe ne mu mawanga amalala bigenda mu maaso. Abaffe ebyawandiikibwa bitandise okutuukirira anti mu Bayibuli mu kitabo kya Matayo essula ya 24 olunyiriri olw'19 wagamba nti mwe bali bawaayo ne mubonyaabonyezebwa n'oluvannyuma ne muttibwa olw'okubalanga erinnya lya Yesu. Okusinziira ku kitongole kya Amerika ekivugirizi ky'obuyambi eri amakanisa agali mu bwetaavu ki Aid to the Church in Need gibuvuddeko emibiri gy'Abakristo egiwerera ddala 7 omuli abaana, abakyala n'abakadde gyasangibwa mu kkanisa y'Abakristaayo emanyiddwa nga Lubero nga gitiddwa mu bukambwe omwali okuggyibwako emitwe n'ebirala. Kkanisa eyogerwako esangibwa North Kivu ku kyalo Lubero. Olutale Congo omwafiira Abakristu bano lukyayinda era nga lukumwamu omuliro akabinja k'abayekera ka M23. Okusinziira ku nsonda ezeesigika, abayekera ba M23 bwe basalako ekitundu bawamba abantu era ne babakaka okubagoberera wabula bwe kakutanda n'ogaana okubagoberera awo ng'ejjambi yekaaba era ng'oggyibwako omutwe awatali kulonzalonza. Ng'oggyeko Abakristaayo okutirimbulwa ng'embuzi mu lutalo oluyinda e Congo ne mu mawanga amalala okuli North Korea, Somalia, Yemen, Libya, Sudan, Eritrea, Nigeria n'awalala. Naye Abakristo bagenda mu maaso n'okubonyaabonyezebwa n'abamu okutirimbulwa. Bijjidde mu kaseera ng'ekyawandiikibwa mu Matayo 24 essula ya 9 kigamba nti mwe bali bawaayo okubonyaabonyezebwa n'okuttibwa nga babalanga nze Yesu ye yali ayogera abaffe. Okusinziira ku bigenda mu maaso okutirimbulwa Yesu kwe yalaalika Abakristu okumulanga ye kwandibanga kukubye koodi. Ekibuuzo kino kigenda erinze naawe era kikulabule okubeera omweteefuteefu. Bw'obeera ng'oli wa kusigala ng'oli mugoberezi wa Kristu, suubira nti akaseera ako kandikujjira obudde bwonna. Ekibuuzo, onaabigumira oba oneegaana Kristo? Yokaana essula ya 14 n'olunyiriri lwa 25 egamba nti akkiriza nze ne bw'aliba ng'afudde aliba mulamu. Kale totyanga kukutta. Bwe babanga bakutta nga bakulanga Kristo era teweegaananga Kristo osigaza obulamu kubanga teri atalifa. Ate Kristo akugambye mu Yokaana 14:25 nti akkiriza ye ne bw'aliba ng'afudde aliba mulamu. Kale no munaffe byebyo bigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ewali olutalo ne mu mawanga amalala. Abakristo mu mawanga agamu bali mu kuyigganizibwa. Beera bulindaala, beera mweteefuteefu bw'obanga naawe okkiririza mu Kristo ti akaseera kano kayinza okutuuka gy'oli obudde bwonna. Naye abaffe kyekyo ekibuuzo kye nkubuuzizza ti singa kaba kazze gy'oli oneegaana Kristo, onoogumira okubonyaabonyezebwa omuli n'okuttibwa oba oneegaana Kristo? Kugambye Yokaana 14:25 egamba akkiriza nze ne bw'aliba ng'afudde aliba mulamu. Yesu ye yali agamba. Kale n'olw'oggulu lw'ensonga eyo olw'okuba ku nsi kuno tewali atalifa, si kyamagezi okwegaana Kristo osigaza obulamu kubanga osobola okuba nga wakamwegaana osigaza obulamu naye ate era mu kaseera mpaawo wekaaga oba mu kutemya kw'eriiso era n'ofa. Kale bw'oba ng'oli mukkiriza wa Kristo tomwegaananga osobola okusigaza obulamu kubanga akaseera ak'okuyigganizibwa obudde bwonna kasobola okujja gy'oli. Ebyawandiikibwa byonna birina okutuukirira. Naye nga bannaffe mu ggwanga erya Congo twongere okubasabira n'Abakristo mu mawanga ag'enjawulo abayigganizibwa twongere okubateeka mu ssaala.
88.8 CBS FM.